tekisoboka. One, emisolo gyonna egifulumya essaawa zino njagala ombulyo ku lunaku lumu baali batudde mu parliament mu ssetteeserezo ne baleeta emisolo gyo giteesaako. Njagala oleeteyo session nyingi nga bateesa ku misolo gyonna egyo gifubutuseeyo. Tebaga tugenda mpula. Njagala ogende mu parliament archive ondeetereyo session yemu olutuula lumu parliament ng'etudde eri mu kuteesa ku misolo emipya egigenda okuteekebwawo olundeetere. Teruliyo. Olowooza lwaki bafunye nnyo interest mu kwagala ogiteesaako nga gyayita dda nga negimu giri mu kusolozebwa. Kubanga mwagaddewo amaduuka mwabuuse banabeka kufuna interest eteesa ku misolo gino singa si kyekyo bagita jazzejjo. Mbuuza emisolo egyo jazzejjo tezajjejjo gibaddewo naye nga bajja bagisoloza mpolampola naye omwekalakasiza nga mmaze okuwebusanga linda guno omusolo sinaguyita influence katande kino kankikubuulire yes. Omuwagizi wa gavumenti agenda kukubuulira agenda kuga nti bagitawo ifreeze oba receipt nti it's an application nti oba invoice kuba ne bogenda ku Google Play Store bagiyita invoice era ajja kunonyigambo ifreeze kijja kuba wagiraka invoice naye sooka obuuzemu ekibuuzo gye baŋŋamba nti invoice bwemba nnyingiza byemaguzi mu Uganda either ndi ku kisaawe Entebbe ndi Busia ndi Malaba ndi Katuna ndi Kakitumba ndi Luddawa buli piisi y'ekintu gye nnyingiza mu Uganda ngisasulira omusolo n'endyoka nnyingiza ekintu ekyo mu ggwanga okitunda. Lwaki bwe mala osasulira ebintu bino mbiyingiza mu Uganda mbiteeka mu sitoowa ne bita mu dduuka ate ggwe ejja n'olingiriza engeri gye ntuuzemu ekintu ekyo ate noyagala nziremu omusolo. Gwe najja kugamba nti receipt oba invoice mbweteekeddwa okuba ng'emontalinga entundayo ensaasayo n'ennyingiza. That is my personal responsibility. I paid my taxes when I was importing those goods. Nasasula omusolo gwe ku border. Kati katugambe ndeese essaati yange eno ntuuse ku kisaawe Entebbe munge nti lumbuyo nti essaati eno munnange ojja sasula $15 naye nga essaati yandibadde ya $3 nenkwata $15 nenzikuwa nonziriza ebintu byange nengenda mu dduuka lyange nenteeka essaati eno nengitunda oba ngitunze $3 nze mmanyi $3 bwe ngenda ogasaasaanya kubanga olwedde nakusasula ddala $15 lwaki olingiriza enjawulo yange ya $15? Teri kintu kingira mu Uganda nga tisasudde musolo ku border entry ya Uganda tekiriyo. Kati lwaki ojja toyingirira omuntu engeri gyatundamu ekintu kye n'ensaasaanya ate otuuke ne ku nsaasaanya omugenti oyagala ssente ezimu ku magoba g'akoze. Azivu mulekerawo okumanyira abantu. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri bwe kiti. Tebakulya ensimbi tyogenda sinkana Museveni alina kyagenda okyusa tana kyagenda kyusa kubanga ye master plan ne mutabani we lwabo ne Salimu Sale. Era agenda bayita mu State House. Nga bagambye bagenda kuleta abantu bagenda okuwujja obunyama ekyo ne kiggwera. One, first and foremost. Mu mateeka ga Uganda matuufu. Museveni si ateekeddwa okwogera ku kigambo ky'omusolo no. Ziri department 3 esooka ye Uganda Revenue Authority ne Minister of Finance. Beba tulana babaye bagenda kunganya batya ssente kuba mu Uganda. Mu bannayuganda. Parliament gye mulina okwekubira enduulu kuba parliament siga eryotongodde erikola amateeka ku lw'abannayuganda. Museveni si yakola amateeka. So mwabasuubiza bagenda okulaba Museveni mugenda kulaba kikookolo talina kyagenda bagamba. One, agenda kikozesa nga political advantage. Nkiddamu mugenda kwetwala agenda kikozesa nga political advantage. Abasuuzi muze emanyi mbaagala nnyo mumudukanye economy kati mpozi mubadde mugamba mutya omusolo mungi. Okay, no problem. Basoke bawe mmere bawe chai ayite walika ayite Matia Kasaiza mugamba manyi abantu bano ensonga za mugende muzitondemu ayite ne Uganda Revenue Authority mugambe ono si Uganda Revenue Authority nti we
abasubuzi bali mu kwemulugunya omusolo mungi ate betujjamu sente kati mugende Matia Kashaija mulabe engeri gye mubikyusakyusa mbwe muti mukubengalo kyekyo politically abage yininze kubanga mba muwadde face mu public nti yasobola ne mu mateeka kikyamu kati bwavaawo amaze okuvaawo message text messaging esindikibwa Uganda Revenue Authority ne Matia Kashaija ng'abagamba you dare change whatever is in place. Yeke nyiri wate wana singulo nga sindika message you dare change what is in place. Ngabagamba temugezene mukyuse ekiriwo kyonna. Nengero public abalazi nti agenda kukola ku nsonga zammwe nga mugenda kyekyo muze yagiwadde. Bagenda bakuba omusolo omulago mutawulirangako kati kyekyo bwe kiri. Kati abantu balyala Minister of Finance, Uganda Revenue Authority ne Parliament ebisigadde byonna mbokula mu 7 mugenda ku politikolare temugenda talina kyagenda kukola mu mateeka tana kyagenda kukola kati mba mwagala okumanya kyana kyagenda kukola akatambi kano twakazanyanga tubalaga system y'omusajja gyakola gyalamudde mu kawuli olwaleero mukawamatu bwe mmala mbabuulire then ntessimu mu dakiika ntono nnyo ono mutabani we Odrek Lwabwogo kati baddukanya economy bagidukanya mu 7 Lwabwogo Janet Salimu Sale mu 7 Lwabwogo Salimu Sale ne Janet abantu abaddukanya economy ebintu bino byonna bikola uliriza programu y'abano nga bwe yali nakati bwekyatambula. Now people somewhere in the Prime Minister's office. Then they let Rugunda go and sleep. They defended Mutabiri at the bed show stays there. And when the show Mwakanes gets the contract going, he gets it is a sick man, any time he will be dying. It's going to reach a time when he needs chemotherapy. But when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. Then actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him just today, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need the Prime Minister, we need a different status controller, we need a different PPS, we need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable. See how Donny Wanyama has been doing his business. Things have been okay. And they've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have a very good vision group head. If we fall short of that, then we're not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. They normally want to chastise to charge me when I take my advertisement for my businesses. I told them we are going to make it. And we're going to make sure that the things, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. These days, Tamarami has made me a topic of the year. Do you think I care? You see, for you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched. But just somebody who goes yapping. And moreover, on these useless radios, you go to these useless radios and televisions, which they have no audience literally, and you bash me there, it is okay.
It is okay. I don't care. I don't hold any public office that I'm going to be convicted. I'm going to be blamed by anyone. That the IGG is going to summon me. Parliament is going to summon me. I will control. And anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand over of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Oranje take over. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah rejected. It was like, no, me, I'm loyal to Kada. Said, most of you people from the East are simply stupid. You're literally stupid. But they prefer to work with the Northerners and the Westerners than all of the rest. They do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the fresh minister for... We need what? URA, Uganda Revenue Authority. Katia Katambi Katandi Sekano. Ulida. Transport. You see, Katumba Amara is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war with the Mosai's grab, with Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go back to general services. Or let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational evaluation, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate the general. Oh, sorry. How could such a thing happen really? For you start an agro-processing plant. So the rest of the world will be asking now, Operation Wealth Creation has been here for long. Njagala okubire Hamis Chigundu esimu mbuuze kampuni gye yali atandiseewo eya agro processing esobola okutunda kasooli etunda omwemba binyeebwa kampuni yatuuka luddawa ono kyayogerako nti Hamu yakola ensobi otandika business eyenkanankana neyassale ate yatandikawo tugenda mu maaso mpola getting about $500 or $600 million every year and we don't have an agro processing plant. That would be humiliation on the big bro to the first family. It is something we do not accept. We need to fight this man completely and we sway him off the radar. Let him go down there and start, we make him a tabloid man. But let him not feature. Seriously, he's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money when we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office, control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then
let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil, do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Njagala nze akatambi kano mu ddakiika mu emabega bwet. Olyoka omanye gwagenda osinkana Museveni nti nakyagenda okukolerawo. Gwolyoka omanye omusuubuzi ali mu Buganda mu Kampala baali bategeeza ki baali bategeeza ggwe. Yessa batandika obbanyiga ebitolero mutegeere. Naye tubako ebigambo bino temutegeere. Kankaze eddakiika emu wano. Ndowooza we wano oba. Ulira bulungi nnyo. But now this man has an empire. From I think he started building this empire when he was around 24, 23. There, how lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should. Ebitundu 99 obufuzi n'obukulembeze bulina kuba n'amaanyi nga gali mu region egi nga yagwanga eri kiki ekiriwo kati genda mu maaso. From one region, the rest should be either puppets or employees. Abasigadde mulina kubeera bisiraani oba baddu baawo bakozi baabano bano kyekigenda mu maaso. Tugenze mu maaso. And at the best of them, the better be slaves. That is the new Uganda we need. Abasigadde mugenda kubeera baddu mu Uganda. Boyo Uganda gye baagala kati eriwo. Tugenze mu maaso. You need a dynasty, very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. Bagenda kwata system y'ebyensoma eyo twagibagambye dda baagyonoona bakwate n'ebyobulamu bagitte kubanga bo balina ssente zibatwala okubajjanjaba. Tugenda mu maaso. Part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office, control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. Mujja kubabona abonera. Mukole emirimu okuva ku makya n'olweggulo ng'obulogoye nga mukolera abalangira abambejja b'abatuusi mpaka okuyimiriza wakabaka w'abatuusi. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kati maama taata ssebo. Oli mukaana iflizi, property tax, income tax, pay as you earn, earn as you pay, simanyi biki kokodiosis, payment tax, biki n'ebirala bikyajja. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Mpola baba basenvula mukanudde maaso kati tugenda kulaba Museveni. Gale edduuka lyo dewaka akediza abana abasajja muzivu. Twasomesezza ebintu bino bituleetedde obuzibu. Wamu tetusobola kudda kulaba famire zaffe. Tetusobola kudda Kampala. Mpaka nga Museveni avuddeko. Akedize mulimu z'abana abasajja. Baasi ze mutambulemu z'abana abasajja. Petrol station ze mugulako amafuta z'abana abasajja. Yogati gwe munywa w'abana abasajja. Amayumba ge musulamu ga apartment g'abana abasajja. Bondi ze mugulamu mmotoka z'abana abasajja. Muganya okutegeera kye tuyita kolodiwo mu Uganda lwanyisa omutujju muggyeko bizinensi naye akalyafe. Lwaki mukifundemu? Ne muganyo kitegeera. Mulimu akedi mutudde ofuzi tebatukwatako bijja bakwata kuba temumanyi nteekateeka y'abaana abasajja. Akula Uganda Revenue Authority yani yaliwa iso. Gwozaaki mati akasajja tebamuggyaawo. Nimuli awo. Jemali mu akedi giveemu. Muve bintu byo muleme bikozesa bagwe
njala kubuuza tuli mu economic crisis tuli mu masturbation economic system right now. Lwaki buli luguudo olufuluma Kampala luyingira Buganda kuliko arcade ezina ebizimbe ebyebbeeyi sente ziva luddawa? Sente ziva luddawa bazijjamu omwezi bali mu kubba ezino supplementary budget bwe kaseera mu kaseera tetugenda kulwawo nnyo. Kati akugamba nti ifreeze oba ifreeze mbu just any app. Wano waliwo restaurant bagiyita Jokoni restaurant eri waggulu na Kasero. Mwenna mwagirabye bulungi nnyo. Awo ke kapande ke yataddeyo eri bakasitoma abaako yagambye bw'ati. Dear valued customers, we would like to inform you that Jokon restaurant is regulated by Uganda Revenue Authority. As a result, we implemented the inclusion of 18% e-freeze VAT on all purchases. We apologize for any inconvenience this may cause and sincerely appreciate your contribution towards the government services. Thank you for your continued support. Bakugambye nti bakasitoma baffe ab'olulango twagala tutwala mu kiso guno bategeeza nti ffe restaurant gye njogeddeko waggulu ekkiriziganya era ekwataganamu n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority. Naye okusinziira nti Uganda Revenue Authority yataddewo ennyongereza ya bitundu 18 ku buli 100 ng'ekozesa ifreeze VAT ku bintu byonna ebitundibwa. Tugezaako nnyo okubeetondera olw'okuba nti muyinza okuba wafunyemu obuzibu ku bino byonna ebibadde by'okuteekawo enkola eno, naye tukikola olw'okuba tukkiriziganya n'ebigenda mu maaso ku nkulaakulana n'okwongera ebigendwa bya gavumenti eno mu Uganda management. Kati oli akugamba nti app muveeko mulabe edduka. Muveeko mulabe edduka. Kati kankuleetere mukyala Betty Nambooze ng'akunnyonnyola. Bwe nva ku Betty Nambooze nkuzannyire omusuubuzi omu ng'ali mu kubba mirango egyasimbulira n'abasezi ku kyalo olyoka otye. Ono Nambooze ng'akunnyonnyola. Njagala buli muntu ategeere nti gwe bw'oba oyimirira awantu wonna n'ofuna emitwalo 27 olunaku. Omusolo gujja. Olina okuba ne tiini namba. Olwaleero bw'ogenda okuwandiisa ekyapa n'ogamba bannange nze Nambooze naguze ettaka. Olugenda okola land transfer bagamba leeta tiini namba. Kakati nze olw'okuba nafu ate gweraba. Bitanzega byandaga muntu. Ettaka eryo Zambali kiwulire tesikugula kwokka. Ne bwemba kati nganze jjajjawo Nambooze nga nze nfudde nga nkuwa. N'oba ng'ojja mu mannya gange. Ozze mu mannya ga Zambali. Wampa buwi nga muzzukulu. Olina okuleeta tin namba era n'oleeta ne siringi 5 ez'omuwendo gw'ettaka eryo. Siringi 5. Kyokka n'eri waliyo owero si wano agamba mpa 10%. Owulidde? Naye n'onagamba nti buli miliyoni emu gy'otunda ku ttaka tuweeko emitwalo emeka? 5. Okiwulidde? Ne bw'oba toguze ggule naye ng'okyusa kyapa kigende kikufaanane. Bano nabayita emukono ng'enduulu eri bo kye baakola baatuula olunaku lumu buli eyafuna tiini namba ne bagenda ne banoonya ennamba y'ey'essimu. Ekibuga kata kikwata omuliro. Gwe tukubanja biliyoni 9. Gwe tukubanja biliyoni gwe tukubanja bwe nategeerera nti batabuse. Omu ku bantu b'enkola nabo bentambula nabo banaba saasira. Ne bamugamba tukubanja miliyoni 13. Omutima tu. Ne bamugamba nti tojjukira nti walinako ka botiiki ekireka wakaggala. Owulidde? Okukkakana mu kwewozaako nti kale byonna tubitegedde nereeta waawe 97. Obijjako. Kakati bassebo ne bannyabo waliwo ekintu kimu kye twabagambanga. Gavumenti eno tesuubula yejja mu by'okusuubula. Ate bwe yali yejja mu by'okusuubula n'amabanja netugalya mangi. Kati bo basigaliza ekintu eki. Bagenda kukyajinga income tax ku kye tuyita non-business assets. You don't take time to listen. Okyayogera kuwa influence bagambye bw'onooba otunda ettaka
oba otunda ennyumba yo ojja kuddayo osasulenga gavumenti eno mu proposal ze baleese. That's why there is no nkugezaako kuwa the real debate is here. Ng'okyoyogera kye kiri kye nagambye ekiri atabaala n'eyasigadde waka kijjamu. Omuntu ayinza okuba ku TV ng'alowooza boogera ku byabasuubuzi. Balimbya byabufuzi. Ogenda kubanga bw'ogula ettaka bw'otunda ettaka lyo gavumenti ekima 5% ku ssente z'otunze. Ku ssente z'ofunye ku magoba ago g'otunze. Buli omu bagenda mukozesa lisiiti eyo kitegeeza ojja kukolanga endagaano. N'owettaka agenda kuba ne lisiiti. Nkutidde. Ngezaako okubuulira nti please kino tekiri ku musuubuzi yekka. Kigenda ko ng'ojja kikutuukeko. Gavumenti era lwetufunira ssente ng'oyanika wuuge manyiimu. Okuyiga ebirina okusetinga direction ya pace mu program. Ekyokubiri ng'ovudde ku ekyo kyokka mu proposals ze baleese bano aba URA kwe kukendeeza omusolo ku mwenge guno ogwa kombucha. Aba buno buzaamu amaanyi. Simanyi gye kombucha kuba nze sigunywa naye nze nkubuulira biri mu taxi nti kombucha baga nti bannayuganda mubawe omwenge mungi banywe nnyo bagangayire. I'm telling you. Owakana temwakire. Gavumenti ya minisita Kasolo. Mwami Kasolo si ye ng'omuntu gavumenti yaabwe mu byereeta kwekendeeza omusolo ku mwenge eguteeke kwona atunda ettaka lye. Nkuwa ekirala. Gavumenti ya Mwami Kasolo esonyiwa abantu buli mwaka omusolo gwa buwumbi 600 abataguwa nga munnayuganda yalina okugubaweera. Ngabo esonywa bebaluwa mpako ku example abo bonna benkubuulira beba musiga importers. I'm trying to tell you tomulidde nga ga Uganda Hotels Owners Association omanye abaleeteramu ebintu nga si bya hoteri abo nabo bali omubandi. Tofa, don't worry, you'll get your chance and speak. Kakati bwe tujja ku ekyo mu kirala kye baleeta ye fuel levy okujongeza siringi ndowooza 10 ne siringi 3 ku mafuta g'ettaala. Manyi gavumenti yoona eyagala nnyo omulimi n'omunaku akyali ku mafuta g'ettaala. Kakati omunaku ali eyo mu kyalo Mwami Kasolo agamba ne Mwami Museveni nti ku mafuta g'ettaala g'obaddeko katadooba nti ayagala nnyo okozesa amasannyalaze ag'ebbeeyi agayitawo kakati nago agongeddeko essente. Kerosene amutaddeko yalwanirira nnyo omwavu era ayagala kumujja mu bwavu. Alright. Ampuliriza oyinza okuba toyagala kuwuliriza bigambo bya mukulu Nsereko. Naye nabagamba nti n'omuntu gw'akyawa oba gw'otayagala bw'abanga ayogera olumu owulizanga ebigambo by'ayogera oyinza okufunamu. Kyekifaananyi kye njagala osooka obbasiigira. Kubanze nabagamba buli muntu mbuuliza ebigambo by'ayogera ne mmala obbiwulira ne nzija bye njagala. Ebisigadde n'embireka ebirala tebinkwatako. Nkiddamu n'omuntu gw'otayagala oba wamukyawa mukola ki bw'abanga ayogera owulirizanga by'ayogera. Olumu ayinza okuba atugeya akola pulogulamu ya kutta kati bw'onaagaana okuwuliriza kubanga amukyawa ng'ayogera ku bintu by'okutta onootegera nti ayagala kutta. Kati njagadde okuzannya akatambi kano kubanga ono mu parliament abeerayo. Kati ebigambo omwami ono byayogera Nsereko Essaazo ye Nsereko oli gino gwe twali tumanyi nga yakajja mu parliament. Ye Nsereko ono gwe twali tumanyi oli gino kati mbiza mukitegedde bulungi nnyo. Kati abala kye mbadde temumanyi banyabo ne bassebo nzize mbagamba ebigambo bino byonna bino bano babe bapale bazukusebuzukusi byonna bizembi bagamba babigudde mbugo bibagamba badde nzimbi bagamba. Naye badde okimanyi nti amazzi ga National Water and Sewerage Corporation galiko service fees osasula oba ogasiba togasiringa olina okusasula service fee oyo. Obadde okimanyi nti amasannyalaze g'osasula ddenga yakawuwo yakoyo naye aliko service fee oba gamaze mwezi nga tegali kazi longazi nti olina kayaka osangako biro ejja kubeerako. Yensonga kimwe mu Uganda sanyaze kampa tegabeerako naye ate biro nejja nga nnina okusasula ekibayita service fee ekyo tuyita indirect tax nga temumanyi. Ebintu bino babikola nga bamanyi nti bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 bonna tebasobola kweyogerera. Ekirala okusoma kwabwe kutono nnyo. Kati ye advantage oba Museveni yatwala omukisa ogwo ogwokozesa nti bannayuganda basinga obungi tebamanyi Luzungu. Bannayuganda basinga obungi si okugumyeko
n'akola buli kyayagala ng'akiyisaawo. Kati enamba esigaddewo etegeera bw'ovaayo n'oyogera ku kintu nga kizuukusa buli muntu yenna yeebase. Jjajja bw'otakomerera mu kkomera ajja kuwa obutwofe. Byebyo nno abasuubuzi baali batandise omulimu gwabwe nga tulowooza nti guyinza okubaviiramu ekiramu. Bamaze ennaku nnya bagaddewo amabizinesi gaabwe eri kugulawo nga bagamba nti ensonga enkulu kuggyawo misolo. Bakama baabwe babayiseemu ne babalyamu olukwe ne babagamba nti ensonga enkulu egenda okumala bino byonna tusisinkane Mwami Museveni. Mwami Museveni atubuulira atunnyonnyole kituufu era olunaku lw'eggulo bamusisinkanye. Bwe bamusisinkanye ki kye baggyeeyo? Mwami Museveni yabagambye bugambi nti ensonga eyo agenda kwongera okugitunulamu era nabo olunaku lwanga nnyo omwezi ogwokutaano lwagenda okuddamu okubasisinkana. Yabagambye nti tagenda kuggyawo misolo egyo kuba gisigala gigasa eggwanga, wabula penalties ezibadde ku misolo egyo zagenda okubayamba abaggirewo. Bonna baakubye engalo era ne basanyuka nti ekikolwa ekyo Museveni kyabakoledde kibagasa. Naye weebuuze, bw'aggyawo penalties emisolo ne gisigalawo, omusuubuzi osigala ogifuniramu wa? Ebintu bisigala byongera kukka oba byeyongera kulinnya. Naawe ali eyo ng'ogula ebintu ebyo, kitegeeza omusolo gwonna gwe baba binika guggweera mu nsawo yo gw'olina okusasula ng'ogula ekintu ekyo. Kitegeeza nti n'enkyagenda kujja abongereko emisolo emirala. Temujja kkaayana kubanga mukimanyi kasita bagwongerawo nga mumusisinkana nga bawoyawoya nga muddayo ku mirimu gyammwe. Bangi babadde bafunye essanyu nga balowooza nti oba oli awo abasuubuzi ke bakikoze bayinza okulemezaamu paka ensonga eyo weeneetereera. Naye munnange w'owulira bino abasuubuzi bakkiriza era ne baddayo ku mirimu nga tebalina gafiirwa bizinensi zaabwe kumala wiiki nga tebagguddeewo ku maduuka gaabwe. Oba nkinyonyole ntya buli kyotunda kyonna directly URA bekifunako. Kati example ze baagala okututeekako, for example nga LC Waikiki, nti buli kyotunda receipt ejjango URA ekoze eki egyeko percentage yaayo. LC Waikiki tesasula import duty. LC Waikiki ebintu olubireeta direct nga bigenda mu warehouse zaabwe nga basasula IFRIS. Supermarket ezo zaba zisasula IFRIS. Naye supermarket terina musolo mulala gwesasula apart from the rent it pays. Era bwe weetegereza ne receipt zaabwe ziri already connected to URA, which they want to do to us. But tebasobola to exploiting akutuuka kwekyo. Banange tuzze nga tunyigirizibwa. Naye lwakuba nti kaffe obwongo bwaffe bwatondebwa nga bwakunoonya ssente. Ne tubanga n'obudde obufuna okukaanira ebyo ebintu tetukyabifuna. Ne tubadde mu maduuka nga tusumagira. N'ebintu bye batuteekako byennyini. Tebateekeze na time kuyita mu katale kulaba oba ddala tukola oba tetukola. Sewuzi ziri zitya. Buli sitowa ya muntu ogigendamu ng'ejjudde bintu. Ne tutula ku maduuka ne tusumagira. Abakongo tebakyajja, Abalundi tebakyajja, Abanyarwanda tebakyajja. Naye Kenya gye bagenda okujja ebintu bakyabatuuza ku peyi gye twakola ki? Gye twatunzanga ebintu. Kati balwanira ddala tube nga tetulinaako wadde ke tulina. For example, bw'obanga mweze n'entunda ebijja byange n'entandika okusuubula engatto zange, URA nezijjako ssente z'okuyingiza ebyo ebintu mu Uganda. Neetuuka on top of that engatto nzitunze n'amagoba gennyini genfunye ku ngatto nejja nti eyagala income tax. Income tax gwe nzijjako mu generatinga mu magoba genkola ki genfuna. Amagoba ago genfuna nina mulooni ze nina okusasula expense nene gye nina kubanga batono nnyo abasuubuzi abakola naye nga tebali mu looni. Naye ate nga in actual sense ebintu bagamba nti bagenda kutusomesa muteekewo maaso abiri. Tebagenda bikutusomesa kuba bwe babitusomesa fully at the end of it all tujja kukomekereza nga tetusasudde n'ebyo ebintu. If they ever took their time ne batusomesa income tax, teri musuubuzi yenna entitled okusasula income tax. Income tax oyo obukwakuliza obumu bwerina bw'obeera ne expense tolina musasula. The fact that omugeneratinga mu magoba ago naye bw'oba bwekakutanda n'oba ng'olina looni yonna oba mukwano gwa kubanja oba ya banka toli entitled okusasula income tax. Toli entitled because okomekereza okola losses instead of okola amagoba. Ate nga income tax oyo omulaba olina musasula ng'okola ki?
ngokola amagoba. Nekirala, the example I'm giving you, Uganda but yamala 10 years nga tesasula income tax. Kuba yalina loan gye yateekola ki? Gye yali esasula. Eyo example njiwaayo ate nga I stand on it. Kampuni ennene kuba nkiwa kufa basuubuza ennaku zino abaliko. Tetulina sente ennaku mati ze yalina. Those are big brands. Uchumi ze yalina. Shoprite ze yalina. Newe ziba zaalemererwa Uganda olwa ifris. Weeyita ki akkiriza ka system ako kayingize mu dduuka lyo. Ezo system baziyingizanga olina pharmacy. Mu pharmacy tebabagaininga nti nsaliraako. Ze bagambye z'osasula ka receipt ne kafuluma. And of which is enforcement batandika okuteekawo beekwasa nti nno enforcement baziteekawo because there are some people who claim they pay and others don't pay. Balimba. They are promoting corruption because at the end of the day, omusuubuzi bagenda okusanga nga talina receipt, omusirikale amugamba mpayo kyompa okole ki oyitewo. That is promoting corruption. Ate n'ekirala tuwuliriza radio, tuwuliriza press releases, tuwuliriza TV. Bonna conclusion zaabwe batumanyira mbu simanyanga ifirisi tavaawo kye tugenda okola tugenda basomesa. Kuddiru ki? Nkeera ku makya. I sweat my ass off. Nenoonya sente. Government terina wadde n'ekikumi kyenteeramu. Naye nejja with audacity eyagala n'okuteekako siiru ku dduuka lyange kuba sisasudde income tax. Naye muntu oyo zange ontereko siiru. Income tax omuleese. Bagadde mpola bayingizewo VAT. Okay, ekya VAT kituyamba nti no in the future they'll exempt you from paying withholding tax. But exempting me from paying withholding tax. Tekigenda kola nga some of us tuchagira mu container z'abaliida. Okujjako nga gwe sasulira emisolo gyo. Ate ng'ensente ze bagamba ze bakopa ezaakulaakulana. Ezo ssente balina ozikuddiza. Era bw'ogenda n'ogula ebintu mu dduuka, bw'oba ofuluma ku kisaawe wali, ng'essente ze za VAT bazikuddiza cash. Naye because bo balowooza nti okusirika obeera musiru, ffe tunyigirizibwa nnyo nene twerekereza. Kubanga ekisookera ddala baggala booda. Kagame yaggala booda. Amazima amalungi bwe twatandika okuwulira amaziga mu busuubuzi. Abantu abali basuubuza nga ne piisi emu tetugiwaayo. Ne tutandika okutunda retail. Then COVID came in and it just worsened everything. Ate zino ensozi wakati nga Kenya zikyazane tebatunda bisizoni nga ffe bye tutunda mu sizoni ya December kati eno sizoni yaki. Business ennungi erina okutambula buli lunaku. Era batusekera ne bagamba naye Uganda mwantiremu otegeera mu ebintu byammwe bya season. Gole uliddeko kyanambu season. Bo bakola ebintu kati fane bwe ntugwangamu bigwe byosangayo byotutte. Kuba tebalina bintu bya season. Tebalina. Naye ffe ne twekwasa season. Government to exploitinga. Ezo ensi ze bagamba mbu bakirabira Rwanda, bakirabira Tanzania. Those countries give back to their people. Ffe government yaffe tudizaki. Okeera ku makya n'otunda ebijja byo oba n'otunda akamotoka ko n'ofuna capital. Nejja nekuteekako obuzito obuyitirivu enforcement yiyo KCC Energy sasula license ogisasudde ate leeta ez'akasasiro ne weebuza eza license ze nasasula zikola ki? Kuzi za license ozi expecting okuba nga zezirongoosa ekibuga naye ate ne mukimana ki n'ez'akasasiro because they think we are ignorant. We are not ignorant at all. Ekyo ekintu kye baliko once we open like this kabaka weddemu nze mbabulidde amazima ate nga tetunnatuuka eyo capacity. Waliwo weggula edduuka mbabuulira amazima amatuufu n'oggalawo nga tolina kyoyingiza. It does not affect them at all. Ffe kiki tu affectinga. Naye on top of that bo oba okoze oba tokoze lw'okoze baagala kukasente ko konna k'okoze tebasobola kakulekera nti eggulo tewakoze. You people, you know something? Tulina ffe nnyini ffe ng'abantu kuba obulumi ffe tubuwulira ffe. Bwagwamu bannange ffenna alina oba mwali mu kitestinzeeko essente bwe beegenze bannaffe bazze ne bakola abantu ne bafuna ssente ne bazimba ebizimbe ne bazimba ziwooteeri ne bazimba zirentals naye omusajja n'atuuka okufa ng'omwavu nga gavumenti emu exploitinze emukenenudde nga tatuwadde okuddukira nti eddemu emukwateko which other governments do. Because if you look at the example of Rwanda right now, Rwanda eyambye abantu basuubuzi
basubuzanga Rwanda yabawa sente kubanze government webanga yampa ku sente nenyongeza ku kyenina ina right okujja okunsoloza mu byeyagala and in any case mbamanyi it will give back to me cause ba USA UK what government ziwa abantu ne bawa mayumba abana baba masomero ne basoma omwana omunansi takwatibwako mwezi ensi kuba bamanyi nti government nti bamama babatata basasula emisolo naye musuubuza koza musajja atunayavula n'empale ne zigwa naye kuumira mu kyalo kuba atambu bajja musekerera mu kibuga naye nga weerabira essente ze yawanga gavumenti kubanga lwoba osasula omusolo obanga atereka abasinza katonda tukimanyi nti buli lwosaddaaka obweddiza katonda oba bwetegekera naye ffe gavumenti eyaffe lwaki baba n'emitima emibi okutuukaawo bizinensi zaffe tezikyakola wholesale bizinensi zaffe zikola retail ne bakukimako kamu konteyina emu nejja 40 naye ngerimu abantu nga 100 konteyina zajja nga zirimu abantu 3 bantu 2 muntu omu which kind of exploitation is that naye batwogerera bafulumiza bipresi gundi balowooza tuli basiru ndowooza beeteeseza ddambu kyonna kyekiri tetuna kyetukyusa wabula okubagumaza ntujja kujja tubasomese batusomesa nye bagambe tuli ignorant we are not ignorant about anything era nekyo kipresi release twakisomye nga twaliva bwa basubuzi bagambye vat threshold bagyongeze from 150 million to 1 billion mbu bareducing from 18 to 16 no ebizibu byaffe ebituufu omusuubuzi akeera ku makyana gulawo edduuka n'atuula ffe twakolanga zagendanga okwera saawa 5 saawa 6 ng'osobola n'okunyuka n'ogenda ewaka naye bakasitoma bajja after lunch bakasitoma bajja afternoon ate nga lumu na lumu abakima kamu you can all bear me and you all witness with me last month was for sleeping kudozinga ezo sente tugenda zijjawa era kintu kiiko benga osubudde saati esasula import duty esasula income tax wuyo ifiniseze ate olina okusasula license ya KCCA osasule landlord official kuliko ama ne VAT wuyo VAT ali ku gundi ya import duty bagala tugumaza baletewo nono VAT omulala balienda biteekako tibasasula musolo gwe tusasula oli final koshima agenda okufuna ekyo ekitunga namusasulidde emisolo we can only pay increase webalanga ebintu byaffe bisasula import duty nga bwolaba zo companies ebintu bigenda direct at owners then they verify and then they start paying that increase nonsense of theirs naye tuveeyo twogerenga ffe ng'omuntu mukakasa ayina edduuka obulumi ffe tubuwulira n'onyuka n'ogamba ku munno bannaye leero bakasitoma babuze ne mukomekeza nga muli ku kyekimu ebyokwekazaakaza n'olimba munno nti wakoze nga indidi tewakoze tebikyaliyo kyova olaba ennaku zino ne bajja nti landlord akugaliddewo rent osa omugamba mpa ebintu byange mbijjemu ekitaali luli kuba luli walwana n'ogenda n'ogyayo ssente n'okola ki n'osasula bakugireko siiru era landlord waffe omu yagamba munne namugamba ebyo byemuteyawo abantu siiru ennaku zino tebigenda bakolera osanga akaduuka nga kalimu abaana 3 abo abaana tebalina ssente ogenda muterako siiru amala kugambe kanziremu ebintu byange naye ebyedda omuntu yadduka nga ate munaye naaswala kangende nkola kine waba talina banange let us think through this bano abantu bagala ofuna akasente ko kalire mu nkukutu kyebaagala naye tebatulumirirwa at all ate nga bannange amazima amatuufu ezo sente zebaagala okututeekako tetuzirina tuveeyo nga ffe we make a press conference ng'abasuubuzi lwaki batwogerera ababogerera lwaki tembaasi tebagenda basuubulire China tutambula China obugere ne buzimba n'oteekamu obwongo buli ssaawa olowooza ku bbanja lye bakubanja lwaki tosobola kutuula n'onnyonnyola ensonga y'obulungi temubikkiriza bakasitoma betufuna ajja ku dduuka bansalireko oluusi n'obalamu mutwe ne byonnongatiriza nolanga kankyejjako kasita kapito wange akola ki akomawo
n'okiwaayo ebyo kwenda ifris togenda bikola ate baali nnyo nti ennaku ze badde bagenda kati waliwo omwanya alina hardware baamutuulira nga buli lunaku for a full month nga buli miliyoni gyawo tebajjako emitwalo 18 omusajja n'agwa eyasuubuzanga miliyoni 2 najja ne miliyoni 5 okusuubula era balina right ki ejja nti simanyanga batwale omuntu enforcement ku ssente zange zinakeera n'entuuyanira gavumenti entuufu erina okujja mu bulungi mu mukwano n'enjigiriza ekintu ne tukanya oba nkisemba oba si kisemba naye because balina gye batukweka fe abaasoma bye tumanyi era nze sijja banyonyola byange naye nze ku dduuka lyange bw'ojja nze mmanyi kye nina okulanya kyesitalina kukola simala gasasula bintufwa aba KCCA mbabuuza ate nga mbagamba bulungi essente zetusasula license zikola ki we mbagamba emitwalo gyange 2 n'okusoba 3 n'okusobezya license guno omutwalo gwe munkimako gwaki abaana bange mbasasulira fees bwe ndwala ne nejjanjaba amazzi gange nengasasula amasenezi gange nengasasula akamotoka kange nze yakeegulira mu ntuyo zange mwezemba waziraga wanga ne bwe mba njavu wadde ne bwe mba nnoonya bizinesi yange ogizzaawo teri wadde gavumenti esobola kunzirukirira be bagamba mbuno tukole amakolero musimanya bintu tubisuubule wano obingamba olina kyogenda okunyongeramu banange twebereremu gavumenti yaffe mbi ate tetulumirirwako wadde n'ekimu naye kino ekintu it has been a wake up call ekintu kyaffe kibadde kirungi ku BBC ku ssenyeni byonna bijja kutuuka kuno okwekalakasa okw'emirembe ate nga n'ekirala be bakitukola be bakitumanyiiza kye baatukola mu covid kyatugumya kubeera okibalamu nti okudda ku dduuka ntuule nsumagire neralikire yuwala zenino bawa oba kitegedde twebereremu